Yes mukasi akatolekedde ekyatulese akawungezi k'olwaliro ate nga nagamba isura bayo boy Vijay Junior nga bulijjo nga bagamba aba Flavor Unit bakutuusiako Ssemajje tulekere Flavor Unit Entertainment bakutuusiako Ssemajje tugenda okulekera akawungezi k'olwaliro nga bagamba Nautam Productions abo begasi omwaka akawungezi mpozi ko gasiko n'aba Grand Hustle Films nabo tebawuze ku mukolo nagambye tuli kwanjula kwa cinema njaga wekanye kasema ketulekere bakayise The Trap gambye tulekere ba African Americans nga baga Flavor Unit Entertainment bakutuusiako Ssemajje tulekere wabula kamni gagada begasi okutuusiako njaga rolabe mukasi kano nga baga Mike Epsi agenda okulembera abazanyi Tipti I Harris Megan Tandy nga bagamba Tena Teira wabula Stefan Bishop onabali mu Ssemajje tulekedde This Young Fry Lilo Duval bonamu neno tagenda mu kutandika waliwo engeri yaka restaurant akali erudda waliwo abaali bazinga beetaaga funa ku byakulya onabagamba nti munayi fe okutuuka wano bawakoze da reservation emyezi mukaaga egiyise emabega kati ate waliwo eyajja alabika ye w'amaanyi bamuyisawo buyisa onofuna w'omutuuza bannanga ono yakatuuka ye nga mumuwadde anti woba oli food critic okuva mu New York Times naawe kisobola okutuukako sebo kabaka gwe bayisizaawo musajja w'amaanyi ye muntu atuula n'asooka nnyonnyola kye bayita emmere era bw'abalidde mu restaurant yo guba mukisa gw'amaanyi kubanga agenda kwogera buli kimu kyonna kisobola okuwandiikibwako ate abantu abanga abalikomeninga okujja okulya ewuwo kakati ono agamba nti amanya gange bampita Sone era agenda maaso n'okubanga akwasaganya emirimu gye muzimu restaurant ekisingira ddala okubeereza amaanyi waliwo byagenda okunyumiza ebikwatagana ku lugero lw'obulamu bwe abasinga kye muyinza otwala ng'ekitali kituufu kati aba ateekateeka ne bamugamba sebo Shakim ayingiddewo Shakim Big Daddy ayingiddewo manyi Shakim Big Daddy mu byokulya kwatira ddala kisooka bajja yasooka n'abuuza oysters ziri luddawa kati balina osooka ova ku basigadde bonna basooke bakwasaganya ono kubanga ono singa avaawo nga kyalidde kiri massive gwemanya amawulire agenda kyogera kati amawulire agasingira ddala okutunda New York Times aba agenda kinyonnyola buli omu akifiiringe ate kasaba kifiiringa kibasegeza restaurant yo egenda kuba ejjula abantu lwali yatula erudda ne basooka baleeta ebyenkatika mu kaseera kano kejeni yatula n'agamba ke ndowooza kati ensonga eri magida aya basi ono yateekako ne bumasozi ateekako erudda akatungulu nga kalimu ne bituluutu maliisa bulungi ennyo ne bayisawo batwale Shakim Big Daddy yasooka n'atula n'alyako agenda owulyanga ddala mubutuufu ya akamere kali massive kale bwetyo olunaku lwagenda akawungezi k'olwo lori yakwate kuba najja erudda n'asika na Big Chef agamba nti bwe maliisa ano ngenda kwata bukwasiko bonsooka envuga enzireko eka nga bw'omanyi taata bwe yateranga ogamba tewaliwo ngeri ddala okugyako kubanga okivuga bw'otyo agamba nti omulimu gw'okoze kubadde musuufu akawungezi k'olwaliro olaba ne Shakim asiimye anti munaye ntuukiriza bibyo I think it's time we started executing yours. ndowooza ke kaseera naawe otandika otuukiriza ebibyo Proper Bentleys in Los Angeles. agamba nti bagenda kugulawo restaurant endala ey'amaanyi ku saidi y'omu Los Angeles You to be head chef. era twagala obeere nga gwe head chef okakasa Alright. are you being serious LA. mugenda gigulawo mu LA Hell yeah. Los Angeles awoze siina tagali Alright, good. Now go. Enjoy the... kale kwata kuba genda osisinkana ab'ekika You get back, it's going to be full steam ahead. gwe wookomerawo kimanye nti tugenda kufuga 9 ku kinnaakyo Straight ahead. tugenda kubeera mu kabaati kona ataani aganye Don't you drink yourself to death before you can give me yakwate kuba asobola asookadde keeka abala yagala kuddako kannaku nga ziizo nagambye tuli kwanjula kwakuba kayise The Trap njaga weekanye tuli kuba African Americans Shafik for Service Center mpozi kwa gaseko ne Tender Bridals Ivan Kalan Sports Center ne EK Music za Plaza Rodi yakwate kuba navuga najja yajja mpora magezi You gonna give me a second? What's up, man? kali gwe story kyogenda kunfunira bye neetaaga oba nedda ko totandika
Where your sister at? Kati soko mbuli mwanyoka aliwa. And some other bitch. Mwanyinaze yagambye tagenda kwesembereza. Mbusimanyi wali oyagala kosa credit card ye ne musego mulaba mu besente ze. Still on that bullshit. No, they Agera okuza amaaso obusente bwamwadde nga si bwe bugwe. Fresh kid. ain't no motherfucking 10 Akakasente compensable tekasobola kugula nsawo ya drug eno owulira. to be in school. Oteekerwa na kubeera ku ssomero. Sunday. Leero Sunday. School? Sunday school, Monday school. Oh, you and your little nasty ass sister need Jesus. Hey man. Gwe ng'ogasseko ne mwannyoko mwetaaga Yesu. You. Genda osome gwe fresh kid. Fresh kid tayagala soma abeera mugula drugs gwe. You out? Ate soko gye wano eno jangu. Beating ass Dutch, man. That nigga's the worst drug dealer. Kakali ne Ruda waliwo seeyi ng'ogasseko ne baseeyaabe. But hey, man, Babeereeyo mu gaafu emmanga. what up, Gooley? Kintu kye babeerako kibeera kimu kyokka kunyumyako abo ababayisiwo aba balinamu katooke. Yeah, if you get paid for it, you ain't get paid. Oyo omuyaaya atunda drug n'afuna ssente gw'olina ky'ofunamu. Seeyi n'agamba ssebo nze njiba. Njiba abayaayi ne mbaggyako ssente. This nigga said it. Ono Seeyi talina makulu gasiya mbwa zaakukya. Why? What you mean? Ki ky'otegeeza? No, the old ass lady. Omuntu gwe wali obbye n'ofuna ky'ofunye wabba mukazi mukadde. Temumanyiira. Ziba tezireuse eggaali yajja. Loodi yasembera. Agenda okuzza amaaso okulengera sokolengere oyo si omuyaaye Sone. Sone yali abeera wano ku kyalo mu gaafu. In with ready last son. Katonda wange tufudde oyo ye muyaaye. Kicked up the top shelf, ain't man. Yafuuka waakabise bubi bamu ku bafumbi abakyasinzeewo mu kibuga bwe tuwuliranga. Haven't been home in almost a year. Agamba nti okusinziira ku bbanga ly'abadde amaze nga tali ku kyalo kumpi mwaka mulambirira. Need grave right now. Yali tasobola kukikkiriza ng'akomyewo ekyalo kyefaananya nga bwe kyagala. Yeah, I ain't really in the mood to get. Balina restaurant yali ya maama waabwe. I get some chicken, please? Njagala nkoko. Out of chicken. Nagambye enkoko eweddewo naawe. Chicken shack out of chicken. Kijja si okuba nga mufuma nkoko yokka nebanga eweddewo. Just a shack? Ye, Just a shack? gwani gwe yasamirako. Bounce your fake ass over the Jja wano akatoffaali genda eri ku jjeje egyo gyo gijja. Ani agaanyi? Wamma soko olindeko. Bw'oba oyagala nkoko nze nsobola okuwaayo ekifi as long as kasompa ku byakabi. Stop. Sinikira muli ebinnyo tomanyiira. Kale n'olaba. Oyo bamuyitako jja gaasi. Wai. Musoke mulindeko musege wange wuyaze. Siyo manya amanyiira nnyo. Mwana sora ekibebi sikyakutegera ennaku zo tokyandimu. No. Togenda gula ne kasidi kono sirabye engula tomanyiira. Basekerera Seyi. Seyi downtown. Ne bw'onoogira ojja tuka ssebo ng'onneetaaga. Sir? Not your job. Gwe seetaaga mulimu gwo naawe tomanyiira. Mama gyaliwa. Where's Mama J? Mama gyaliwa. Where's the manager? Manager aliwa kale mpitira manager. Kale. Dad! Gwe be. Dad! Oyo sebo no yali ku counter ne muganda wange. Onagera okujjanga bulazo we. Anti ogamba kibaaba. My little brother. What's Soko lindeko. going on with Gwe ki ekigenda maaso ne restaurant ya mama laabwe efaanana. Noddira musega talina makulu n'omuteeke mabega wa kawunta. Gwe soko linda ali ku simu linda ku wano waliwo amanyiira. You calling a motherfucker? Gwani gw'oyita musega talina makulu. Gwe mbwa gwe tomanyiira. Tell you motherfuckers the motherfucker. Saagala nze muntu kuva eri kutandika kummanyiira owulidde. That's the right Okay, that's Eno restaurant ya mama. Restaurant ya nyoko taliiwo. man's chicken. Restaurant sebo ya bba wange ffe tutunda enkoko. Yes. Yes, ffe abatunda enkoko. Alina enjogera gy'ayogera alinga ayogerera ku sepulingi. Mulengere. Hey, let's not do this. Alo. Let's get out of Yeah, here. you walk y'all out. Soko mujje wano. Alinga atambulira ku buyungu. Mujje wano. Gasiya mbwasa ku kyalo. Go ahead, do it. Kuno yakwate kubona amufulumye ebweru. Nose all up in the air. Anti legera abooluganda. Here, man, I have a job. Quit, man. Mwana nze nyina omulimu sobola kubeera mu restaurant eno. Hey, man, I got. Nteekeddwa okgenda maaso n'okola emirimu egy'amaanyi. So I guess New Orleans. Era ndowooza New Orleans yakulya kati ffe tokyatulowoozaako obumugafu oli musiru. Really, man, I talk to Mama every week and she ain't said nothing to me about me. Yagamba nti akaseera akayise magamba njogera ne maama naye ate maama ati taŋŋamba nti mulwadde. No, Anti omumanyi. I'm finna tell nobody she said. Ku nsi yaka talina gwasobola gezaako kugamba nti mulwadde. Akyesigalizanga ye. See, Genda oba ogenda. And I'm finna go see her, man. T Kaŋŋene nsooke munoonye wa gy'ali. got some business to take care Oh, of. do you? too. Nze ndi mukwasaganya ekifo. You make this your business. Yeah. Eno gy'oyita bizinensi eno olinga addukanya ekiki. I'm finna get the roof fixed. Akaseera akayise mabega amadde ntereza luufu. Fix behind the counter. Tereza luufu era emabega wa kawunta eyo. Musego ogutalina makulu. Yakwate kubo n'avuga agenda asobola osisinkana nnyabwe. Mugambye maama mulwadde. Ate nga bumanyi maama ebiseera ebisinga ne waaba mulwadde. Aba tayagala kubaako gwagamba. Baagenda. Muluka ya polisi yamusaba pulling over. Nayitawo n'asooka parkinga pembeni. Eri yakwate kubo n'avaayo.
yajja njaga wekanye. Hands on the steering wheel. Ngenda kusaba emikono giteeke ku steering. Steering wheel. Already giri ku steering. Ofisa bali babiri. Akire kuza amaaso. Is that shit supposed to be funny? Ddala mutuufu ebisiekeddwa okubeera funny. Y'all can't just be pulling people. Temuyinza tandika siba abantu nga temulina kye mbagamba. You're all on edge and I ain't even do shit. Nsi sina kyenkoze kyokka. Anti munayisasha yagambye tukusibe. Gamba ki? Mighty Morphin Powers. Ogamba ki Mighty Morphin Powers? It's Officer Powers. Nafuka Officer Powers kati baba. Uniform. Uniform yonga sigiraba. Apron eriwa. Totandika. Anyway. Wama. Changed since graduation, huh? Agamba nti yasemayo okumulaba nga amaze okutikirwa okulwa abatadanga mumulaba storage. Yeah. Ulamu butambula butyako nobulikiriya. Well, Sonny, Yeah. Gamba ki Sunny? how long you in town for? Kati ogenda kumala mu bbanga ki mu kibuga kono si nnyo. You know, I'm gonna call you if I can get you to give me your new number. Singa osobola okumpa enamba y'empya kooli nsobola okukubira kuba enamba yange ogiina. Eriwa 911. Gwe kasooka okuba mwenda emwe muno baga weetaaga Sasha. Okisegeera. Kaali kantu ke nga bakyasoma ng'akyabeera ku kyalo naye. Wow. Any day she could. Akoko ne bwe kansiba siina tagali. Ne bwe kantwala ku polisi amoke. Gwe ssebo. Olaba atudde erudda baamugaa gwe ssebo. Thought you was in the clips. I have you know that KP. Ekindeese wano Kepi ssebo ye yantumiza ye mwennyini. Your fucking ass. Kati then fuluma eggaali okola kyawuvaayo. Ne mwana. Batuma oba mweyita ki? Eno no waliyo ennyondo. Aya. Ali ku sayidi ze naggulu wali ennyondo ekaaba olukaaba. Nasooka azihujjamu awo 1212. Wewe. Gasiya mbwa za ku kyalo. Kuba paka nayitawo n'agwetali. Maali Kudusi. It's right there. Mwana. I got hand too, KP. Yagamba ssebo nange ninamu. Nange ninamu nsobola okkanyogoyo bw'avaayo nze nzirayo. Agenda okuza amaaso oli tebamwokya buleti ate. Bamusekula buleti. Yesu Kristo katulaage. Now we're good. What? Naawe katulyoke. Ki ekigenda maaso? Oh, wait, you had next, right? Anti ogambye gwaddawo mulinga. Jasi lubadde lwali. Cool, man. Lubadde lwali ndikiriya. I can't do nothing, man. My knees. Tiwali kyensobola kola amavivi olwedde gatandise dde okunyengerera gannuma. Ne siina na bulungi omutima mulwadde. I'm glad he got one in though. Ndi musanyufu kubanga afunyeyo emu wano eno. Over money, you know. Osegeera. How you feel about taking over his inventory? Kati olabye otya singa okwasaganya emirimu gye gyabadde akola. Nervous as hell. Real nervous. Yamugamba bituuse kati nfunyemu okutya. You've been asking me for years. Akaseera kayise emabega obedde onsaba ngonkolere. Kati nkufunidde ekifo osobola okukola tewali aliwo atowooza simanyi otidde. You can run with the big dog. Either okola naffe You can stay under the. oba si kyobeera wansi w'ekinnya. Stay on the porch. Andi kansigale wansi w'ekinnya siina buzibu naye sigenda kola nammwe kweyo enkola. I don't think you get it. Olabika tokitegeera kyeŋŋamba ono bamuyita no Kepi. I think he gets it. Kyegamba kiri bwe kiti. Look, you move weight Yagamba either okola naffe or you move nothing. oba si kitokolerako ddala. Nze bambita si papa. Wulira. I don't want to see your face. Gwe saagala nakuddamu kulaba feesi yo. Bulijjo ayagala omukolera naye asiikanya waliwo gwe batta. I ain't seen Si papa, nze siina kyendabye. Guge mazima olaba. Ndina muzibe. Kino mu kaseera ka Rodi yavuga eggaali n'agireeta. N'asooka agipaakinga pembeni. Malizo gipaakinga pembeni n'akwata ekkubo n'avaamu. Yajja asobole okugezaako siikana maama. Kigambibwa nti maama we mulwadde. Kaseera kayise mabega bulijjo agezaako okwogerezeganya naye nga tamufuna. Kiri eseera waakwata ekkubo ajje bulambalamba. Mama! Yajja kwe kutandika okuyita maama. Maama. Ma! Maama. Ma! Maama. Yasooka n'atambulatambula ekifo kyonna ayita maama. Ayita nnyina tamuwuliza. Maama oliwa maama. Kuume maama abadde mu kisinga abadde yeekola ebyalagirwa. Kakati maama va wano gasi agenda naawe. Abadde ssebo ye. Abadde yeekola ebyalagirwa. Yeekuba n'eziserefi.
baba naye si mwangu si wakuzajja ono yakwase kubona jeruda kyabasooka asirikirira ziba teziribusa maama yajja Jesus. omaze n'ojja maama Yesu Kristo banange Find that you out here fighting in these streets. You calling me a hoe? simanyi ompita komando This belt. From the looks of things upstairs, you've taken off too much. yajja n'amusimba akafumito How come you didn't call? kijasi okuba nga tewankubidde essimu kuntegeeza nti nzija You want some sweet? mane njagala kusurprisinga see, you don't have to. kufuniye kacyayi koye tewali tabu maama maama You know, I went by the restaurant. omanyi mpitiddeko ku restauranti All run down. restauranti yeegudde He needs time to figure out things. anti munaye mutowo nga bw'omanyi yeetaagamu akadde okusobola okugezaako tegeera kikyalina okukola They say it already looked like a trap house. eri efaanana nga kifulukwa They ran out of chicken, mama. n'enkoko yatuuse essya n'ebaggwako kyokka ate nga chicken shark Yes, that's probably part of the problem. yajja n'atuula waali Let's tell you I was sick. Yes. ndowooza bagambye nti ndi mulwadde akyagambye nti ndi mulwadde ko n'obutereevu Say anything. naye ate kinewusa okuba nga toyagala tugamba They get a little dizzy, but I just take some Robitussin. tewali tabu oluusi nfuna ku ddagala Nothing to bother you with. mba saagala kuteganya na nsonga ng'ezo He seen it. maama gweokumbulira ekiba kigenda maaso mu bulamu bwo tekuba kunteganya munnange Have you run in that restaurant yet? kati restauranti eri sooka ombulire gwe mukulembeze waayo Subject on purpose. Okay. kale But since you asked okusinga nti obuuziza ku ki restaurant and they asked your boy to be the agamba nti waliwo restaurant gye bagenda okuggulawo era bansabye nze mambeera top chef layira walayi You know your granddaddy would be so proud. jjajjaawo singa abadde wano yandibadde musefu munnange what about you? Listen, kati ate gwe I am fine. ebyange teweryagira nze ndi fine siina nnyo tabba siina nnyo mbwa Do this. kugyako waliwo kyembadde njagala kyembadde maze ebbanga nga sikola Tell you. yamusaba bwe kiba kisoboka bajje bakikwasaganye bombi jangu ekintu ky'okuwona dansi abadde amaze ebbanga bakwateko ne batandika okuwona dansi njaga weekanye yazaala abaana babiri bonna ziseddume yazaala abalenzi babiri naye nga abaagala okukamala Glad to be home. kasiira kabadde kawanvu munnange Just talk to her. We was having a good time. Now you got genda okwateko bosiika ne muganda wa lisi yogeramuko naye ko ntwali tufuna akaseera akalungi atongoba yakwateko n'afuluma ebweru n'asooka abaka omupiira gwa bako ono kwe ku kyalo we yakulira balinawo neiba Johnson. anti mukya Jensen yagamba ki aliwo neiba naye neiba sebo zekwa naye Okay, guys, look, it's sunny. sane yakomyewo ku kyalo sane ogamba ki baana bamumanyi bamutegeera zibadde ziri abusa mutowe najja mutowe seba avuga emmotoka labwa byagikola agiretolera mutalagalayo banayo omuyayi beera mu kuvuga mmotoka za kabi Hey, Miss Johnson, anti mukya Jensen when you gonna let me smell that? dambutuufu nzikiriza ddi nkweggalemu bannange Give me my damn. leeta omupiira gwange naawe tomumanyiira Look, I tell you what, you take kankusibe the porch and you hit. bw'oba osobola okuba omupiira ogwo waggulu mu kasero ngenda kuwa restaurant maama ndowooza olaba Mama. kati wuno asibawo restaurant agiteeka mu zaala He's snitching, mama. kati ondoopa mbwondoopa kati abayi mulekerawo katemba nammwe kanyuga omupiira naawe oba okukanyuga yo oli kusaidiyani gwe naawe maama Acting like a little bitch side. That's lekako abanga kamaraya naawe oba okanyuga omupiira gukanyuga eyo already. genda okakana nga sebo gutuddeyo come on. kati ate ne bagenda bagulwanire Oh, shit, that leeta ass shot. bwabuka n'agumugjako buli kaseera baba bayombagana On your ass, what? olaba tolina makulu kati wano mba nkusala nenkusala He fell. kakana aguyisiwa agukubya ebbali maama His mama. maama agudde nno ne basooka badduke basiika nenyaawe mukazi wattu embeera gyalimu si nnungi Get up, mama. oli atandiseko abamaama alinga afudde akaabidde wakubiddewo emiranga bamuyisewo ne bamuteeka mu ambulensi ne bamuvuga bamuyisewo bamutwale mu ddwaliro I got that dizzy. I just passed out. yagamba ekizibu kyenfunye ngenze nenfuna kamungulu zokka kana nga nzirise Penicillin.
and then it's gonna clear up. Olabika olina gonorrhea maama. Man, will you just Weetaaga penisila kuba nange nafunamu ku gonorrhea ne nfuna naye gwe biki byoyagera mbu gonorrhea alabika yamujja ku kiri ekisajja ekikadde ekyamukwabula. I ain't gone out with that man but one time. Oyo omusajja naawe yanneggalako olumu n'alekerawo taddanga. What that boy talking about? Listen, Ye kiki it's stupid. That doctor finna come in here. yabagamba saagala kuddamu kulya nga mwogera ebyekisi kuba omusawo agenda kujja musirike it just makes the sirika naawe musawo yajja Hey, doc. bamugamba ki musawo kiri kitya Speak with your mother alone. bali njagala nsooke njogeremu n'ennyammwe nga temuliiwo. Now they can. Baleke bano batabani bange kyonna kyongamba kyetaagisa bawulire. We got the results back from your body. Results zikomyewo tumaze okwekebejja Positive for a ductal carcinoma. It's a form of breast cancer. nga bagamba nti alina kansa w'omabeere. Oh God. Katonda wange She gonna die. agenda fa tagenda fa naawe weetereeze Up and let this doctor. sirike bannaye omusawo ambuulire. You know, it's gonna be a little hard to process. But the prognosis is good. Yabagamba ebiseera bisinga nkimanya nti kitera kubeera kizibu naye alisi ekirwadde tukirabiddewo ng'obudde bukyali tugenda fuba nga bwe tusobola. It's a few more days, okay? Yagamba tewali tabu kali Questions you bagenda sooka bagire nga bakola test bwe olina ky'obuuza The car. lwaki kaadi ogiwadde oyo kaadi wandibadde ogiwanze The one supposed to be. Because I was the closest. nze mbadde okumpi buli kaseera babeera mukaayana laba tabu We sorry, doc. wama kiryoke musawo kiryoke You wasted the lady time. katonda wange Look at what you did. I'm so scared. She's gonna tell me I had lung cancer. You can always get some new titties, but you can't get no new lung. laba nno tagali We okay. Everything's I gonna be know, all right. baby. I know, I'm son. gonna kill that old man that gave you that. bwe bituuse kati olina mukadde yakutaddemu kino ekirwadde ngenda mutta I'm gonna be right back. ngenda kudda tofaayo ngenda kudda mu bbanga tono Why you gonna tell Sonny some mess like naye kati lwaki otandika okwogera ku basajja abannegadde mu maaso ga Sani this? ebyo ebintu tuteekeddwa byogera naawe yajja Check this out. sooka olindeko I was just back here and I just remembered something. You yagamba nti bwe mbadde wano nyina kyenzijukidde ass towel ojjukira mu biseera biri ebikadde wagenda ne weeteekako akananka jumped off the roof n'obuuka okuva waggulu nga weefudde superman okugulu ne kumenyeka and boo-hooing and n'otandika okaaba n'onyiiziira n'oŋŋaŋala Remember that, but weebale kujjukira naye it was you, Dutch. bwe mba nzijjukira yali gwe daki sinze yali yagala okwefula gwe wali weefudde superman okugulu kwaliko okwamenyeka si kwange wamma okwa ddyo nzijjukira omanyi ntera nnyo okunywa akayaga ne neerabira trying to make is we've been through a lot. You know, mama's going through some stuff and yamugamba siganye tubadde tulina ebizibu byaffe maama alina ebizibu bye kati it's gonna be all right. naye totya buli kimu kigenda kubeera oke. Nah, you told me that. By the way ekyo gwakiŋŋambye wali nti buli kimu kigenda kubeera oke nti ye Yeah, man. nkitegeera bulaja I really appreciate you nsiimye nnyo coming out here. okubanga ofudde gy'ofudde okujja wano Something okuŋŋamba kyegambye okusobola okunkonsoolinga is absolutely genius. ekyo kyokoze kyamagezi olina amagezi mwana gwe It's gonna be okay. buli kimu kigenda kubeera oke mbw'avudde gy'avudde okujja omukonsoolinga naye ng'akozesa ebigambo atoledono by'adamugambye. I'm not here to console me, man, because if you're trying to make me feel better, she's going horribly. You know, I just gone back in there. Kale kankwate kubo nzireyo nsika ne maama ko neera ddayo ddayo genda osika ne maama n'asigala kafwanga kali yeebuuza ngenda kikwasaganya ntya yakwate kubo najja awulugumya akafwanga. Hey, sir. Why? This is he. Anti nze Nah, I don't know. simanyi I don't know when I'll be able to be there. simanyi ngenda kutuuka mu budde ki. His health condition, sir, and unfortunately, yali asase wasooka akubire babosi babategeeze I keep you informed. nja sigala nga nkubulira ebisigadde munnange. Kale bano bali eno bali mu kufa nsi kuba boogera biki. Maama ne mutabani wo omuto bamanyi okubeerako mby ekisiro ne basinika amannyo naye gwerekerawo okunsesa kubanga ogenda kunkutulamu omutima. Mukimanyi nti omuntu asobola obbawulira ng'ava mu elevator ku nseka gye museka. Kiki ekibasesa? Gained a bunch of weight for fences, and I told him,
don't care. Abadde akyanyumiza Denzel Washington musimanya ayinza ogejja. Nze ne mugamba ne bwagejja neggala tekirina buzibu. Maama namwe ebigambo ki ebyo byemwogera? Ate no bo bibanyumira. Ebyo ebigambo mulekerawo mubirekeraawo bannaye musirikeeko. Wulira. Anti maama yanzisa enseko musebo ayinza okumulekerana. Mbadde naakamala ova ku ssimu ne baboosi bange mu LA. Era ne baŋŋamba nti nsobola okuextendinga time yange gye nzize eno. So kati mbagambye neetaaga nkujjanjabe ne restaurant ngiteeketeeke. Kituufu ogenda kusigala. Kubanga ono omusiru tasobola kwasaganya restaurant nyino giddukanya. Kisuufu okubanga ozze mwana. Era ddala. Kati twadda ku restaurant. Agamba nyinza okubanga ensonga zange nazikuliriza. Kubanga ekituufu we nagamba kyefu wange nti sigenda kudda mu Los Angeles nkyalina byenkwasaganya. Kyamunyiga. Ninga ekituufu kyali nali sobola gezaako kuleka restaurant mu mbeera gyerimu ng'ogasyeko ne maama. Eno restaurant kwe twakulira. Agenda okussaako monitor. Lwodi seba abeera eno mu biyungu nga yeggala bakozi. Kale mwana. Okay, listen up. Kali yasooka n'abakuŋŋaanya abakozi abaliwo sofa. Yabagamba ngenda basooka mbannyonnyole waliwo ebigendo kyuka. Kojja gaasi ali wali akuliriza. Linda ngenda kusaba ekintu kimu. Seetaaga hype man ku nsonga eno owulidde? Musisi, seetaaga hype man bireke. Kakati tugenda kuddamu tugezeeko okuzimba restaurant eno ekifuko eky'abantu abafumba enkoko yali esinga okuweebwa ekitiibwa. Mpozi n'ensonga endala ku mwenna teri agenda tutandika kumpita Sony oba Mr. Shani. Amazima gali nti temubaako kye mumpita mundeke. Nze ngenda okwadressinga ate bwe mba njogedde naawe olina kurespondinga ne chef. Nze chef oli n'awanika omukono. Kirabika gwe nno tobiwulidde bye oba tetegedde. Kiki? Mbadde nkuwa zino ssente. Zino zaaki? Omanyi nagenda nenzijjamu ez'omu register nenewolako kati mbadde nkomezaawo balance nja muleeta. Mujja ne ssente za bizinensi muzijjamu. Gwe nkugobye you are fired. Omugobye? Olina kyoyongerako gwe? Mwana bagobye tandika. Tudde eri Kabulaza. Kabulaza akwate kubajja mu ddwaliro yasika ne maama. Agenda okuwulira maama waliwo abaali bamukyalidde ng'awoza kimusanyufu okubanga munaye mutabani we yakomyewo. Omanyi kale siganda Daki mulungi naye mutabani wange Sone yalina obuvunaanyizibwa okusinga Daki. Bintu ebisinga yasobola obikwasaganya naye atoli talina. Alinga agamba talina magezi talina kyasobola kukola. Kale nno yawulira eddako. Mbusina kyensobola kukola naye maama ono ali siriyasi. So did Jocelyn sang that I on the Sparrow? Yakwate kuba ne yeetooloola ng'amaze okulya ebimwogerwako. Yajja asika ne Kepi. KPZ. So you want me to... Duli yagenda yavaayo ng'agamba emirimu tajja gisobola okusya ku ngeri gye yalabamu abakozi kye babakola. Niye olwaleero agambye maama we bw'aba agamba mutalina makulu alisi kaafune kyakola. Yajja asika ne Kepi. Si papa afune engeri gy'asobola okwogerezeganyaamu naye. KP, my mother sick, man. Mwana Kepi. Nah, I ain't gonna believe that shit either. Nene bwe naayogera bw'atyo tajja kunzikiriza kale kanfune engeri gye njogera oba njogere nga ndi nomo. Yakonkona. Boss. Ono yeyaggulawo sore ki mwana Kabulaza. Ogamba ki my boy? Mr. Reginald, may I help you? Olina kye weetaaga nkuyambe nakyo. Nze kulaba Kepi. Kepi. Young Master Phillips, this way, please. Bw'oba omwetaaga then ngenda kusaba yingira nkulage wa gy'ali. Laba ekiri munda se waliyo kapate kworo. Pate k'abagagga. Wa. Honey Boo Boo ain't got shit on. Naye mbutuufu gwe nkulinamu ekika. We bituusina gye ngenda kweka ssente zo zonkubulira. Wandifunye bizinensi mw'osobola okuziyisa kati ssente nnyingi. Oba si kikakanya mu bizinensi. Kikyotegeeza nzikakkanye. Yamugamba tetusobola kukakkanya mu bizinensi eno. Kugambye nja bikwasaganya. Leka kuwoza mbu simanyi. Wama ogamba ki Lord Mayor? Man, this looks good. Ate bino birabika biwooma. Wow, kino nga kya bino biki bye muli akacattira omwereere.
omanyi tubadde road mayor mu kafo kaffe kali ebise ebisinga abaayo tubadde tusabwe kibasooka nawe wandiyitiddeyo. Okay. Bwe kiba bwekyo then njafuna akadde mpitireyo. Abaali wano sipapa ne bamugamba nti omuyaaya ali mu nnyumba. Agenda okuzza amaaso okulengera lindako kanzije mumpemu eddakiika 2 ngenda kujja. Goli mwana mweru tosobola kutegeera byenjogera bosi agambye oyo muleete. Gwe story kinaawe kikyokolera mu kyajinsi gwe gyatugende. Bamwete ne kati gwe kiki kyokola ku pate yange. Mbadde njagala gendera ku ofayo gye wali ompa ofa eri ogijjukire gye waŋŋamba. Natudeyo n'embirowoozaamu. Singa nategedde nti negenda kubeera players ball nandize nga amaze okwekolako. Lord Mayor ali wano osinika binnyo. Waliwo ne chief of police nyina business gyenkwasaganya. Nagambye saagala kuddamu kulaba face yo nateera. We bituuse nandibadde nkutta busi. Naye munaye mbadde mukaka mutonzita sirika. Saagala kuwulira ng'ofuguma. Yajjako kooti n'agiteeka erudda. Kali nsobola okwogera yogera. Ki ekikuleetedde okwekuba mu mutima? Yagamba nagenda n'endwala. Omusawo n'anteeka ku Mucinex. Mucinex akuleeta eminyire gya green. Osegeera. Mucinex bateekamu musi ng'ogasseko ne tamtams. Kati onoosobola otambuza pound week. Pound? Eyo pound already nagitunze dda kati gwerinda ssente yo gy'olinda pound eyo yamaze okuvaawo. Yagamba abantu bangi abayinza okwetaaga drug ate nze ba client nyina mu didi. Gwe ekyo ky'oba omanya tiwali kisobola gana tambula. Kale bweba pound emu ntono nkuwe 2 oba 3. Togenda mu pound 3 koma ku pound 2. 2 zijja kutambula naye 3 nedda. Kale. Okay. Yabagamba kale tewali tabu. Take him to the back, make sure nobody sees him. Oyo muyise manju saagala babe wamulaba. Ina mwe mwandindesi. Hey man. Blaza. I won't fuck you. Sigenda ku fucking up. Fucking up nje. Do you honestly? Simanyi otegera business gy'oyingiramu nange. Goloza nsobola okukkiriza omujje nga go fucking up nje. Tekiri. Very, very dangerous game. Guno omulimu gw'olimu ssebo gwa tabo kamala. Don't fuck. Nze yandibadde gamba don't fuck up yourself. Gwe kyoba omanya. Gwe nkugobye oli ku ssimu genda. Gwe tosobola kungoba ndi mulamuwo. Ye ng'otandika otya okungoba. Nkugambye nkugobye tonkooya. Kati ogenda kukola ki? Ye bannange gwe naawe tokola wano tomanyiira. Genda ofunemu akadde oli tasukumya oli. Yasukuma museke engumi n'ekaawa. Ngumi n'esooka ebalukawo mu restaurant awo. Ngumi yatandika ngumi ekayi. Wayi kansoke enkwate. Sekula tugende seyina ali mu kuwaga. Sekula twolekere sekula tugende. Ono yakeetika nga nsawo ya bumonde. Ne kadda ne kamwambalira ono. Mwana tomuta. Mumugenda kutta value y'ekifo kyange. Kikyotegeeza. Mbwaddukanya business ate we bakwatira obutambi bwabwe. Ziba tesiribusa officer najja. Agamba nti polisi we yajja nali so surprise. Ate mu kaseera ke kamono yali yakatose embaali gye bamuwadde ate nga polisi ejje. N'agamba tufudde bagenda kukwata nayo. Abamu bayiseemu emmanju polisi egenda kujja. Yakola yagikanyuga mbuto. Enjaga yagikanyuga mbuto. Mwana nakafuna emaali ate polisi. Kati ate gyagisudde olowooza tebagisiika. Yagamba abantu nga balabe banaye. Engumi eri wano. We bituuse kepi agenda kunzita bannange. Yitamu gwe tugende. Oyo si bebi wange gwe batwala tinka. Batwale. Mwana bamutute bebi seyi agenda ataase bebi we. Ati we bali kunyamba ku kino munnange. We bali kusiima. Yeah, you do. Baabano. The bright side, it looks like you're going to be around a little bit longer. Yagamba ku mulimu agenda sooka aveeyo kabeeko byakwasaganya wano. Nakya n'amugamba ekirungi kya byonna kati ogenda kubeera wano okumala ebbanga at least.
nange nja kufuna omukisa okuba nga gukulabako. Boss of the hot dogs and onion rings, frosted on. It's just like the old days. Like old times, huh? If I'm nga bwe twateranga obikwasaganya mu biseera ebikadde. Yeah, I'd love that. love what? Try. Kiki gwe kyoyogerako? Just having a personal conversation. Just bali tunyumyamu kaboozi kaffe noono. I'm just working over here. Then nze mbadde nkola gwe oli wano onyumya mboozi. Ntwala emisego oli mu mboozi kono kakana. So he's a little protective of me. Omanyi ali so protective. Ali protective. Nkulaba yenna akweripako. Hey. Leeta nkuwe namba yange. Ngenda kuwa mobile namba yange. Hey. Why? Sirika naawe muveeko. Incredible level. Oli muveeko tulekaleka kwesiba ku nsonga. Okay. Kale yo ye namba yange osobola okunkubira ku eyo. Yeah. Shut up. He's so... Totandika naawe totandika. No, just Sonny. Sirika asyane sirika omusaayi ojja munyiiza. Ate nga patana wange. Okay, go. Kale genda. Yajja munda mu restaurant. Kali mu abasiru mukyakola ki? Congregate, socialize, y'all. Muve mu byokudda mu kiboozibozi mutandika okola emirimu. Hey man, you just Ate gwe naawe owomuviiri gwe. Leka kwefuula mugezi kusinga. Genda mubeeko ebyo mufune ebyokukola. business. Eno bizinesi gye tulina okuddukanya. Together, we still up. Hey, drop some more chicken. Ate muteekemu n'enkoko musooke mugyokye. See? Waliyo yali ayokya enkoko. N'akwata ekubo n'ateeka erudda. I know you ain't call yourself catching no attitude about this pit bull puppy face girl over here, man. Yamugamba ekituufu kiri nti kale sigamba nti oba nkuteekamu kibeera naye. Right now. Kano kamuseegeko omwana wandibadde okeesonyiwa kalinga akabbi. I just can't. I'm worried about it because at the end of the day, I'm in here doing all the work I can. Onaagera okuzza amaaso nga ssebo oli ali ku nkoko alya. He's all his glory and Agifumye embuto butaayiseemu enjaga. all of my leaves. Ye n'atandise kulya nkoko. Just try not to mess stuff up. Onaagera okuzza amaaso nga agiri bubi. Ali mu jjiri n'agamba tufudde. Kyokka onaamunyumiza naye byamunyumiza tabiwulira. Yagamba balaye. Listen, man. See, that's your problem right there. I get all this shit, man. Yamugamba sigaana byonna byongamba mbitegeerera mbifuna. Hallelujah. Aleluya. Talina wadde n'ekimu kyabadde yekkaanya oli ali mu kulya nkoko. Hell, you guys. Yajja musika ne gwesseewo machavu. Sande machavu. Ali mu kulya nkoko. You be back here eating chicken all day. Don't be looking at me. Gwesseewo tetwakolese kulya nkoko sande machavu twakolese kola mirimu. Tontunuulira ate. To fix this shit. Do they own the establishment, sir? Then no, put it on picture. Tereza ekitaala. Mbwa gwe tereza ekitaala. N'akitereza ne kitandika okwaka. Do it. Blazing J. Omuyayi tayagala kukola mirimu oyo. Focused and attentive. I need perfection and professionalism on this floor. Now these Yabagamba nti essaawa zino neetaaga profession ne professionalism ku fula eno. is Blazing J's fried chicken. Njagala tuddemu ogezaako kubanga akafu kantu kafuula k'amaanyi. Blazing J's fried chicken. And side. Ayagala buli kaseera emaali ebanga nkoko yeeyitawo nkoko yeetambula. Muwulidde kye mbagambye. Look up. Blazing J's was on fire. Yagamba nti mu kaseera katono Blazing J's yali etandise okwata fire. Bakasitoma batandika okudda. Mama's still in the hospital. The doc say she getting better. Era ng'agamba nti maama akyali mu ddwaliro abasawo bagamba. Feist herself again. Kazi wattu agezaako okwetetenkanya. Mu kaseera ke kamu. Taking notice. Mukazi wattu naye yali atandise ogezaako kirabanga. Restaurant sebo ekuta akati. I need all that chicken. Kute waggulu ne wansi. Some more chicken fries. Banaye musooke mulete ku nkoko tuletaaga enkoko. Wali abaagala enkoko. Pushing back there, man. Get that chicken popping around here. Can't believe it took all this time for me to get back. Sisobola kikkiriza mbu kintwalidde akaseera kano konna okuba nga nkomawo gy'oli. Kono mbadde nkumisinga. Baaba nafunamu akadde najasiikana kannakyala. Laba n'omuyaayi. Omuyaayi yaddira butto oli butto alimu enjaga. N'amalira naddamu n'amikisinga mu buto mwe bateeka enkoko. Ono yajja alabe. Agera okuzza amaaso nga buto bamikisize yagamba tufudde bannaaye. Kati ngenda kukola nti enjaga y'omuyaayi. Omuyaayi ate yaba ayagala kajjake. Kati yasooka n'abirowoozaamu awo. N'asooka aleetayo ku mutete gw'ensimbi. Oba yakagutuusa ne bakwata ekubo ne bamwongera drug endala. Kiriya. Meanwhile, Dutch taking our profits to re-up on his little secret ingredient. I don't know how I ain't see it. Yagamba nti nze nali ngenda maaso n'okuba nga neewaana enkoko etambula saamanya nti omuyaayi ateekamu secret ingredient ye kwegamba alina ebirungo bye ebyekyama byasuula mu nkoko. Let's get the potato. Kati yagamba neewunya n'okwewunya okuba nga saasobola birabirawo. Omuyaayi asuulamu kati enkoko gye balya erimu enjaga.
enkoko gye bali erimu enjaga naye ekola sente muganda wange. Kati ku sente ezo kwajja tambula ye enjaga teyagiteeka ku street, yagiteeka mu nkoko mu restaurant. Kati abantu enkoko bagirya. Omanyi okulya enkoko nogana enkoko yawe lisigite njirya nzena nempulya nga ndi fresh, ndi enkoko nempulya nga nzena ndi okay. Oba enkoko yawe bagisiika batya? Enkoko ewooma, enkoko ekutulamu wenna n'otuyana. Nakyala yajja noono Rims, gold teeth. laba no gold teeth, rhymes. They're drug dealers. Tekitegeeza nti ba drug dealer. Abaana abamu nasoma nabaabo. You're always so square, man. Naye buli kaseera gwe bootyo bw'obitwala. Your money on flashy car. Kati nze neewunya lwaki sente zonna bazimalira ku ebyo. It was Queen Elizabeth. Kati singa abadde n'abagereka Elizabeth n'ayitawo mu Rolls Royce ng'ayambadde ebintu eby'ebbeeyi wandigambye otya? Anti ekyo kirala. Point is, Ate kirala ki? money. I'm gonna open a nice. Ensonga eri nti gye bujja maaso eyo njagala nzigulewo bizinesi eri steady. Nga Blazing Jays. Like your boys at Blazing Jays. Olinga agamba nti bakyalibo baakabi. Totandika. Young. I have some errands I have to run, but I was hoping maybe later you and I could grab a drink. Agamba nti mbadde ndowoozaamu nnyina ebyokola naye mbadde nsaba oba sobola ofunamu ako okunywako nedda. Holiday night again. Ngenda ka date. Oh, I've got a date. Thank you very much. Nyina ka date weebale nnyo. Date? Loli bulijjo akeegwanyiza naye ssebwe ebiseera ndowooza byayagalidde okagambiramu ensonga zaate kalabikako kakyuka. It's called paint and sip. Yes. Kakaino nga tuvuddeyo Over here. kamugambye olwedde kalina deeti gye kagendako kakwate kubo ne kajja kasisikana sane. Balina eno gye babaleeta ne mubeera kapo ne musiiga ebifaananyi ne babayigiriza ati ngeri emuoba endala. The brush. Feel the stroke. Sirika naawe togeya mukazi jakuwulira. We don't feel the stroke. It doesn't seem like she felt a stroke in quite some. Alabika amaze ebbanga nga tebamuyisaako bulaashi. I feel her pain. Nsobola otegeera obulumi bwalimu kubanga nange kirabika maze ebbanga. Okakasa. Being a cop doesn't really. Omanyi okubeera omusirikale tekisi kyangu kwana oba kukwana. Abantu baba bakutya. No. Partially the hours. Ekisooka essaawa z'okoleramu. Are intimidated by my job. Ate ebiseera ebisinga n'abavubuka bakutya baba balaba omulimu oli ofiisa. Dating cops hasn't really worked. Ate okubeera n'abasirikale nakyo tekikola. Okwanibwa abasirikale nakya. Be nice. Why should I? Beera mulungi ku seya wange oyo. Talina tabu. Eri ani? You know, I always wanted to know. Omanyi? Have you ever thought about being anything else? Bulijjo mbeerawo nga njagala okubaako kyenkubuza wali olowoozezaako okukola omulimu omulala. Nedda. We all cops. It's just. Omanyi mu famire yaffe ffenna tubadde basirikali. Ekyo naawe okimanyi. I understand what you're saying. Nsobola ogezaako otegeera ky'ogamba. Work doesn't seem nearly as. Newankubadde kwegamba omulimu gwange sigamba nti gufaanagana n'ogugwo. Naye mu nsonga y'okubanga ofolowinga kwabo mu famire emirimu gye baba bakoze. Naffe jjajja waffe yali mufumbi. And legend has it that he played so good. Mu biseera biri ebikadde yali mu bandi ng'akubira mu bandi omuziki. Yali musufu mu band music. Era ng'ensuna gye yasunangamu giyita baamuyitanga Blazing. And that's how we ended up with the chicken shack. Era bwe yakwata ekkubo komawo n'alyoka atandika ofumba enkoko bwetyo bwe twakomekera nga tulina restaurant efumba enkoko. Out of your house trying to avoid your father. Naye ate tewaŋŋamba kono munnaye ebiseera ebisinga nali nziruka wammwe kwewala kitaawo. Leka naawe ndi siriasi ku kyeggamba. Nali saagala nkube kitaawo ssebo yalina shotgun ewaka. Wuliriza. Lwaki tetukoma ku by'okusiiga ne tuddamu leesi ne tufunamu akaseera. Kajja genda okuzza amaaso nga kalina akatoffaali n'agamba kweri. Anyway. Mpoze ekirala. She grew up in that restaurant. Omanyi maama wange yakulira mu restaurant eyo. She ended up running it. Era n'atuuka ekiseera n'agiddukanya kitaawe ng'amaze okuvaawo. Yasobola otubeezaawo ffena. Naye olabika nga atali musanyufu ku kyo. Toofuna mu bukyamu. So what's the problem? Mulimu gw'okufumba agwagala. Guess it's that my aspirations have taken me a lot farther than this place. Yagamba nti okusinziira ku ebyo bye yali ayagala. Bigger than just
just running a chick. Yali akimanyi bigenda kumwetika. Bimususse wano. N'okweyongerayo n'okusinga obosanga kye yali asuubira. Ekisukka mu kyokubanga yali agenda kuba afumba nkoko. Lengera. I never said it, but kino mbadde sikigambanga. But the only reason I ever thought about staying. Gwe ensonga yali esobola okundowozesa okusigala emabega. You being gone, you're the only reason I've ever thought about leaving. Kasita wafuluma n'ova ku kyalo, nange gwe ensonga eyali endeetera okwagala okuva ku kyalo. N'akwateko n'amusimula kiisi. Baabano. Wow. Kagino mu kaseera kantu avaayo. Budde bwetoolola. Don't be a fool, lose, honey. Your mama good. Yajja n'asooka akyalira maama ne batandika ozannyamu ku matatu kali ziba teziri busa. Mama got scared. Okumanya nga ddaaki musaamu muzibu nnyo kyeyakola enkoko gy'afuma mu kayaga yagireeterako maama we. Namugamba maama kakasi eno gyendeese ogenda kuwoomerwa ddene mu kati ate lwaki ŋŋaana. Baby, that's so sweet. I had to do it. Baba mama ng'atandika kulya eyo gyolasiyo baginnyika mu kayaga buto wa kayaga. Yeah, because I knew you was going. Baby. Nategedde ojja gyagala mu ngeri emu oba endala. I was concerned. Wow. You would have a problem with me kind of playing with the recipe some. Yasooka maama n'abuuza ogifumba otya eno ng'ewooma. You know what I did was I took omanyi kye nakoze some mixes and blends of. Ayina mixes, blends. Kaliyo n'amuwulira yeefumba. That one in particular is based in Himalayan garlic. Eyo nagitadde mu Himalaya garlic. Yeah, I learned that. Mu Himalaya garlic. Mbu kyekirungo ekikyasinze kyekigiwoomya. Himalaya garlic gasiyambwa za ku kyalo. Dutch, look at this. Dutch olaba. Ate saagala ofune bujja kuseeyawo. Ate bujja bwaki. Afumbye enkoko yagitadde mu Himalaya garlic gasiya Himalaya garlic ku mbaavu. Wamwoyo muveeko talina kyasobola kutegeera. Olaba n'akabokisi n'ataddeko n'akabulaninje. Jayo nsooka endi enkoko yawoomye nedda ne mu kati. So you can give him credit, I guess, for that. Alisi maama naye gwe gyantwogeremu. Ono kyamusuukaho ng'alaba ssebo roodi yetu yeefulo wa kabi alinga agamba restaurant yagizuukusizza. Kumbe ono yaleese ekirungo maŋŋa. Ni lwakuba atasobola kyogera kati yamuyita n'amugamba gyantu byogeremu mwana. Kiki ate? Mwana lasi olaba. I don't never get the credit. Ni lwaki nze byemankoze temumatira temunsiima. Ate okusiima kuki? Himalayan garlic. Ebyo byowooza mbu siima Himalaya garlic. What's wrong with Himalayan garlic? Ate kizibu ki ekiri ku Himalaya garlic? Gasiya rasta. You know what? Omanyi ki rasta? Did you miss? Ebyo byogenda maaso n'okwoza musimanyi haabu z'omukisinga. My kush. Omwo mulimu ssebo kayaga kange. Ekiki? That's my kush. Kayaga kange kenteekamu. And then making the wings. It fell out of my hand in there. Omanyi lwe baali batugoba byanvaamu ne bigwa mu buto kati we bigwa mu buto n'afuka maŋŋa. Kibula ebyo byowooza Himalaya garlic rasta nkubulira ssebo kayaga kange. Ako kayaga kange rasta. Nze nkubulira. I'm telling you. Nkubulira mazima. Osaaga kono sisaaga. What the fuck is wrong? Kati biki byokola naawe? Do you know how illegal this shit? Okimanyi nti bimenya amateeka. Gasiya. Don't jeopardize our family name, our restaurant, nigga. Okimanyi nti erinnya lya family ligenda gwa Matiga, restaurant egenda gwa Matiga. That chicken. I know. Abaana abato balya n'enkoko eyo kono nkimanyi obuto kyeki. Abato baba ne ice cream omanyi be bateekamu gwe mwana rasta. From all over town, man. Okay, I'm talking about 6 pieces. Me and a dude came in the other day and bought 20. Agamba ssebo omusajja yagenda luli n'agula piisi 6 n'amala nadda n'agula piisi 20. Tukola ssente. You got clinking together. Olabika in your motherfucking head. Oyina ekikusumbwa mu mutwe ogwo gwe. You understand this? Osegera. Bikoma lwaleero. Bikoma lwaleero bifunga abasirikale tebannabakumanya. Done a whole lot of other dumb. Gwe ssebo nno nkoze bingi. Leka kumanyira. Ate nkugamba osinikamanya ozokoze bingi. Bikoma lwaleero. Ono yabasika n'abalwana. Omusawo. Nimwe ki omulabi ankute mbulago. We bituuse kati ngenda kwogera olulimi lwe mutegeera. Ngenda kwogera engeri gye mutegeera yatandika kuwemula. Mwandibadde mweteekateeka oba si kye muve wano. Omanyi okugyawo baaji yange eri original. Kwagala sobola gezaako kwogera nammwe. Njagala mukwate bolozi yammwe. Alisize buli omu akwateko piisi emu. Bolo kwatako piisi emu. Kino kyengenda obagamba kikulu njagala mukiwulirize.
You should be sorry. Your mother needs you right now. Mwandi badali simwe kuba mitima. Mama mwabetaaga kati. Kyokka muli mu kuyombagana. Her condition is actually a little worse than we expected. Yagamba nti embeera eri mutaga ino okusinga kye twali tusuubira. Kiki otegeeza maani? Surgery. Isufu kiiti yeetaaga kulongoosebwa. She has 2 months. Bw'aba talongoseddwa alina emyezi 2 aba agenda fuwa. Mwana. It ain't nothing to discuss. We got to have the surgery. Ekikulu kya byonna sajjale tugyetaaga, ekyo tekyetaaga kwogerako. Anti kyetaagisa ssente. Emitwalo 10 ejja $1 okusobola okumulongoosa. Emitwalo 10 ejja $1 lindako. Mama alina insurance, health insurance. Esobola omukavalinga kuva waggulu paka wansi. Anti tesobola kavalinga bino bya kumulongoosa mitwalo 10. In order to save my mother's life. Kati kyogamba nti okusobola otasobola bwa mama waffe tuteekeddwa okuba nga tukyafoodinga. Yeah? Insurance be some bullshit sometimes. Real shit. Yagamba insurance ebiseera bisinga zibeera za kisitiro. That's crazy. Mwana ekyo nga kya bulalu. My mother's dead. Kati maama wange agenda fuwa. I wish I had better news. Simuliŋŋamba kale singa mbadde nyina amawulire amalungi. Kati tusobola kwogeramuko naye kulabanga. Kino kigenda kubeera bwesiba nange. Bya kisiro. Use all that strength that y'all got that y'all be fighting with. And stop acting like niggas around. Yabagamba essaawa kino mukazi wattu agenda maaso n'okukola n'ebirwadde byalina. Kati mulekerawo okugenda maaso n'okufucking around. Mwenyweze. Mwekwate mu bufuba mwenyweze. Nkimanyi musobola okukikola gwe ndaba maaso g'oli muntu ategeera. Ate ono ekyono kibulamu. Kati nkuwa mbasaba mu linnya lya Yesu Kristo. Mbanaye mbasaba. Just keep working with each other and listen as always. Njagala mugende maaso n'okubanga mulwana nga bwe musobola nga bulijjo. Yamusimba kaadi. Munkobere. Leeta kaadi giwenze. Lasta wamuwadde ku luli kale ate lwaki omwongera? Lasta tomwongera giwenze. Mwana. Thank you. You know what we got to do. Nze manyi kiki kye tulina okukola. Tetugenda mu bizinensi y'obulaza biveeko ebyo. Nze tugenda kunteekamu ebyo ebintu ebimenya amateeka bagende bansibire bwereere. Teri agenda kufumba nkoko yanjaga. Ate kati ogenda kukola ki? Now we already doing it. Already tukikola. Trapping already. Ate already kikola ssente. Tukyongere mu bwongezi vibe. Let's get this money for mama service. Zino sente zigenda kujjanjaba mama bamulongo sogenda kujjawo emitwalo 10 ejja $1. Considering I ain't fooling. Hold up, listen. Linda kusoko je. If we do this, bwe tuba bakola nsonga zino wulira. We gonna do it for mama. Tugenda kikola ku lwa maama. Surgery money and bwe tumala ofuna sente ez'okumulongoosa nga tukijjamu vibe. Owulira nga vibe tugisalamu bulaza. Yeah. The kids not buying the stuff, I'm with that. Ate teriguza abaana. Kona ekyoguza abaana nkiwulira naye ekyo bivaamu bulaza. Vibe bw'erinnya eba erinnye. See, I can't do this with you. Nze sobola. Kakairo bajja. Bamaze okukirizika kuba asye tebakeetaaga maama asobole okulongoosebwa. Maama yali enkoko n'emuggunda. Enkoko yamuggunda n'asooka akuba busingizi. Aya. Look at her, man. She has. Gwe sooka omulengere maama enkoko emukuye kyokka atowooza. Anti afunye ku tulo munnange. Kali baakwateko ne bajja. I hated to admit it, but Dutch was. Ekituufu kiri nti Dutch ekirowoozo kyaleeta ssente. Bano abayaaye seyi ne banne. Bano ababeera n'olowooza tebaafuna ssente ez'okupakinga emmotoka. Kali bwe bapakinga emmotoka bafuna ne kasente. Laba nno seyi. Wa. Tasuba kikkiriza nti alina amajja. Abantu bayika ku restaurant wali muganda ne bagula enkoko. Omuntu aba yakagula ekifi n'akwate kubona dda, aba yakagula bucket n'akwate kubona dda. Ayaya. Kali ate bajongeddemu vibe. Yes, sir. All right. Bwe kigenda kitya Sande Masavu yali mu kiyunkono kiri kiriya. Too many green beans in there. Lwaki muno mulimu bibijanjalo bya kiragala. Ono nalina bayogera nabo ku simu ani bw'oyogera naye. Waliwo abasajja abeeru baagala tumya nkoko baagala bucket nga 20 balina house party. Dekaleka sente ate oziteeka wano. Zijjeewo nno ate olinda kisi obakola sente. Zijjeewo ate olaba weeziri zijjeewo. Bana yekiri ebweru. Agenda okuza amaaso nga Edi Mutwe story kimwana. Mwana enkoko ya mwenzi gyekawo empepaka wano. Enkoko sigitegeera. Enkoko manga. Anti mugimanyi enkoko kabisa. Ate Edi Mutwe ayagala ebintu ebikubakuba ebyo weebito byayagala. Kakati
nga tuvuddeyo twakwate kume tudde erudda loli ali ne kannakyala sibo kasobola okujja ewaka ne bafuna akaseera akalungi ennyo kamala naye okimanyi kyo tusobola okikola obulamu bwaffe wona obusigalidde nga talina atukuba ku mukono lwakubanga nabadde saaga tukikolere katandako kano ng'okyali muvubuka akali ewaka oli muyala eki tungamba nti ogenda kunfumbira ate lwaki nedda ki ekigaana nsobola ogenda nembako kyenkuteerateerawoko sirika naawe kana bo bansobola ogezaako okubaako kyenkuteerawo mpolampola yakwateko bonajja erudda ngeri gyali omufumbi omusufu munange ng'asooka amuteekerateekerawo yamufumbira mala omufumbira akamere n'amuleetera erudda kwata wairabika bulungi katulabe kikyoleese kandaba oba emmere evaawo nakyala agenda ogiryako nga ya waaw ki bwe bituuse naatera okudda nateera agambye mbw I'm about to come again kwegamba ziba teziri busano muto we yajja sooka olindeko muto wazze bannange ayina guno omuguya muganda wange ayina omuguya tuuza akatofaali keerudda naawe sebo nnyina okufiibwako nzigirayo entebe ntuule nomugirayo entebe atuule gwe ninga gwemanyi yes anti mbaddeko eyo mu restauranti ngamba taasa kekano akakazi akasirikale kekano akasiba kyali wange bannange tibatandise okuyomba wow esegezamu ababiri muli samusingi nga ntobalengera yaseka busesi kiki ekikusesa gwe wama muveeko namanyi kimukubye matuveeko bayayi wandibadde osirisa ekimwakyo gwabasirisa ekimwakyo naawe sirisa ekimwakyo gwayasama ennyo njasama wamaze kyenewunya kiri kimu kyokka engeri gy'oli omusirikale ate oyo draga ddiira kwegamba nze kinewunyisa sooka olindeko kwegamba mbalaba bali Romeo and Juliet naye sooka olinde ono biki byayogera yagamba gwe tokiraba badragadira bye baba n'esente tulabirira enviiri wama simanyi kyayogera alabika kimusekudde obadde kikakola ki ogenda kukola ki omanyi bwe bibeera bwe bityo kansoke nkwesonyiwemuko lindako togenda yakanda muyita nikati gwe lwaki tojjawo mukyegogwo bannange ononsonyiwa era mwegwana gwe sirisa ekimwakyo naawe gasiya naye mbutuufu oyasama genda mulengere kalinga atuula ku sepulingi I know what you're thinking, but I can explain. Yamagamba nchi kyolowooza wabula nsobola okunyonyola kuno ogenda kunyonyola kyate. No, I'm not a drug dealer. Nze siri drug dealer nga bw'ayogera oli. There is about this much weed. Kale tetuganye mu nkoko mulimu akayaga. Ekiki? Okay, but it's not like that. Naye tekiri nga bw'osuubira munnange. Hey, listen, it's the only way we can pay for mom's. Engeri yokka gye tusobola okufuna ssente zinasobola okususulira mama waffe obujjanjabi. What was I supposed to do? Kati nze nandikoze eki nali siina wadde olw'ataano. What do you expect me to say? Kati oyagala nkugamba eki? Nze ndi musirikale sobola kubeera naawe ng'odiringa mu njaga. Any jeopardy if it wasn't for this. We almost got enough. Amazima ga Katonda mu gulusaani kutadde matiga senga namanya nti bigenda komekerawo ebiti. Niye tugenda kivaamu. I mean, I'm not gonna turn. Sigenda kulopa ku police. Can't be with you anymore. Wabula sobola kubeera naawe gwe ekyo ky'oba omanya. Listen. Leka naawe bebi wuliriza nedda. Tekisoboka bireke. Tuyinza kubanga odiringa mu drugs, odiringa mu njaga n'emmanga ate. Olowooza kirabika kitya? Oyagala kuta reputation ya family yaffe.
Hey, I want to try that new Firebird special. Kati ono yajja agamba musoke munfunire ku special eyo. That for the baby? You better give me 50 and keep them. Ono yali amugamba nkoyo piece 10 ogenda ziwa mwana. Soko ontere 10 obusambi, nteerako 10 obuwawaatiro, ontereko 10 ebifuba. Yangu wakati. Ayagala chicken wings 10, drumsticks 10, ngogaseko ne breast 10. Piece 10 bazitekedde leta gwe. Ustinika amanyo. Shakimu awedde emirimu. Leta mali. Byonna agenda biri abwomwe enkoko ya wano yamusobera. Ne kadayete soda ko kako, dayete soda kadeta. Lete mali. Don't you go down on me. Bano bajja ne basikana mawayo mu ddwaliro ne boogera muko naye. She got so much free chicken out of her. She Nkugambye wali enkoko etambula olutambula. Abasajja bali enkoko gena n'osiika nayo. Abasajja nga bali enkoko ba eke bonna bagwera wali. Gwesebo wangi ya mukanje. Njagala osooka ompeeyo drumsticks 12, ompeeyo chicken wings 21. Bano bolaba akamala okulya neera bakomyewo ne bakola order. And to make it any worse, I get a call from my boss later that day. Talking about he need. Yagamba ne kyali kisinga okwasenda ku tetuganye business yali etambula nga ndi mbweraliikirivu. N'ekyo kati bosi we nankubira essimu n'aŋŋamba nti neetaaga. Bosi yamukubira essimu n'amugamba mwetaaga mu bbanga etali awalajje ku mulimu. Bamwetaaga bubi nnyo Kamala. Kaino onagera okuza amaaso ku ssimu ya Blazo we. Yasindika message eri mukama we n'agamba nti nsazeewo ndizayininge kuba munnange. Ensonga eno ekwatagana ku family sobola gireka matiga bweti. Ono kye yakola yamwetiga n'asooka amuleeta ebbali kaseera ategera ebizibu musaatu bye yali alina mu kaseera ako. Yamwetiga n'asooka amuleetako mu kibaala. Sazeewo kwegamba stress emuggweko. Naye nkugambye ekiri mu kibaala. Anti mugamba ki? Soko leteka rose. Uli yacheka neda sebo. Nze sigenda kunywa ebyo byotumya biveeke ebyo naawe. Sigenda binywa. Neda ama sigenda kunywa byatumya biveeke ebyo. Omuyaye moje. Perch dinner, y'all got that perch dinner? Baby, we do not want no food. Why is you playing with people? Ye lwaki ozanyisa abantu bannange? I like perch. I don't even see how the hell I let you drag me out here on a Monday night of all. Kale neewunya n'okwewunya oba ekirowoozo kyavuddewo olyoko neetiko ndeeta eno bannange. That's the scariest thing of all. We getting money right now, man. Mama gonna be fine. Relax. Tugenda kufuna ssente. Maama agenda kubeera oke ssente zo weeziri. Maama agenda kujanjabwa agenda kubeera oke tekirina kweraliikiriza akaseera kakufuna ssanyu. Abaali wano ng'omuguya aguze yagamba tufudde bannange. Naye guno omuguya agupoowa oba tegupoowa. Anti ogamba kibeya. Mumanyiganye oyo sebo bansibako naye. Bwe bamanyiganye bamusiba naye. You already know I don't even like your little yellow asses. You choking. Okay. Waaye mpola. Oyo mwana Blazo osimwagala ndetako nnyo oluvenge. Bullshit with this motherfucker. Osyegera. He used to be in that motherfucking back. Getting these motherfucking lap dances, nigga. I got the motherfucking stash. Wame maali natadde muno ssente mweziri emaali eri muno yonna. See, now, you know, I'm a veteran around here. I've been coming to Magic City before it was magic. Gweno kyoba omanya nti ze mu kibuga mbadde nzijambu abadde ajjanga mu Magical City before nga tena bana kubeeramu na Magic. Kanjira nkuleka awo nze kangende ne bano. Era ddala mbutuufu mugende mwegwana mmwe. Banange ziba teziri busa. Kati neiba yajja. Neiba waabwe Mukyala Johnson agenda okuzza amaaso Mukyala Johnson mukazi mukaba muzibu.
Katonda wange yamutunuulira Mukyala Jensen sirika toyasama laba nekiri eno njagala kulaba ku nagugira ntekamu sete zange eziwererako ddala tomanyiira. You sure about that? I ain't trying to get you fucked up if you can't afford all this shit. Leeta ebyokunywa kono nze saagala kumanyiira saagala ndeeta ebyokunywa nga tobisasuli. Yenyumyako nga bwe balina restaurant etunda. Mwandiise ne mulya ne ku nkoko yange. Enkoko yange erimu akayaga tandise nno byasama kumbe kiri ky'ofiisa. Kipatana kya nakyala kyaliwo ne kisooka kibirikodinga buli kimu kyonna. Yabadde agenda maaso n'okwasama. Bwe kimala okulikodinga byabadde ayogera ne kigamba oke. Mbw abadde awooza I'm the new KP. I'm the new KP. Wegendereze gwe tonkwatira katima. Tudde ruda. Bakwatiko baje basika ne KP. So this is going to be our last wamensonga eri bweti guno gwe mulungu gwe tugenda osembayo twale Mario n'okuleetera sente. night. We're done. Era ekyo kyolayo senga tumaliza tugenda kuba tumaze. Wagambye nti ogenda kundeka njogere. You can say whatever. Of course kali katosobola okwogera byonna bye weetaaga okugenda naye nkasita mugambe. Omanyi gwe bwe buzibu bw'olina ebintu weefula nnyo amanyi buli kimu kyonna nagambye ndeka tugende omugaga nze ngenda okwogera kati ogenze kweyogeza. Rasta. You're welcome. See, there you go again, trying to. Ozeemu ebintu byonna te ya Rasta. Weefula omugezi. Abaaye. Abaaye. I ain't did nothing. Abaaye. You mind? Mufaayo senga. Look, I know about the secret ingredient. Yabagamba sigaana amanyi ku kiyitibwa secret ingredient kwegamba ekirungo ekyekyama. Secret ingredient? Ate gwe secret ingredient metijojoga tutena kiri secret ingredient naawe. Alright, I may not be the sharpest tool in the shed, but nyinza okuba nga siri mugezi mu bintu by'okufuma naye at least nyina kye nategedde. Kiki kyategeeza mubadde bakozesa draga ye business kyovula bibadde boominga. Mwana byoyogerako gwe tobitegeera tolina kyomanyi. N'asooka amuteerako. Maama nyabo babirikodi nze ng'ayogera. So here's what's gonna happen. Kati kigenda kubeera bwe siba nange. I'm gonna keep putting my weed in. Mugenda sigala nga muteka widi wange mu nkoko yammwe. And I'm gonna rinse my money through the frame. Ngenda kwogera sente mu business eyo restaurant zizigejje zibeere nyingi. Nedda. No hell. Did you hear what I said? Wama towulire kyegambye. Ffe tukoma kyo kyalwaleero. Oli mulalu. Bw'ogambye. Mama wamwe ali atya? Ate mama waffe agirawa mu mboozi eno. Ebifa ebimuli yabyagadde kono bimuli ki byoyogerako? Gwe ssebo si papa. Ayogedde ku maama waffe kati ate tulinda ki? Tudduke tugende tusooke tulabe maama bw'ali. Bajja. Mama. Hey, Mom. Yatuuka ebbali n'asooka ayita maama. Maama. Kiki nammwe? Mumbeeredde ki? I'm wonderful. Ndi bulungi saaga mweralike ki ekibaleese emisinde bwe mutyo. Waliwo omusajja aze wano n'andeetera ebimuli biibyo. Hi, look. KP. Era biva wa KP. Mwana. Kiki ko tewali nnyo maama tewali. Katusooke tugende tubyogeremu. Mwana. What, man? I told you not to talk to that man. Nagambye toyogera na musajja oyo. It don't matter how I talk to nobody. You done got us in bed with this maniac and now he can get mama killed. Uyo musajja asobola okututtira nnyaffe. Look, bro, I did get us in some shit, but I can get us out. Siganyi nze yaleetawo embeera eno kwegamba neeterawo embeera etutadde mu bazibu naye tusobola ogivaamu. I'm gonna give you a chance just because I ain't got no choice. I'm gonna just let you know I have absolutely no confidence in how you gonna handle this shit. Yeri agamba nti agenda kufuna engeri gy'akikola mukono siganyi. Obuzibu ennina sikulinamu confidence. Oba ogenda kikola otya simanyi. Nsaabusa bikireme kuleeta tagali nateera. Kola kyonna ky'oteekeddwa okuba wabula tulina ova mu kazambi ono wa sipapa. Ono aba ali wano. Anti ogamba ki yajja agezeko kyalira nakyala. Mu ddwaliro gye yali. Anti munaye mbadde maze ebbanga sikulaba sikuwuliza kono mbitegeera. Wow. Mbadde nkuleetere n'ebino osooke wekaanye olabe Katonda wange. Nga bisufu webale kusiima. Lovely day,
some cutie came by, brought me all those flowers. Agamba nti waliwo omusajja sibe yayingidde wannasooka ndeetera ebimuli ebyo byolengera erudda. Just flowers. Nakyala agenda obitulako ebimuli bisuufu ate bya bbeeyi. You know, I just saw Sonny and Dutch in the... Ndabye Sunny ne Dutch wali eri. Oh, no. Babadde boogera ku ki? They always fussing. Anti obamanyi bo buli kaseera babako ne bibateesa. Yeah, that's Okay. them, so... Mbamanyi. Okay. You ain't spying on my boy. Tungamba nti oketta ku baana bange oyagala basiba mu nkono sisobola naawe. How long you know me? Omanyidde ebbanga ki? You know how much Sonny means to me. Okimanyi Sunny nsonga nkulu nnyo gyendi. Tegeeza kikulu gyendi. Okay. Kati twadde erudda mu restaurant balina kye baagala oteesaako. Bakwateko ne baleeta seyingo gasseko n'akabinja ke. Ne babaleeta erudda mu restaurant. Tugenda kuleeta si papa munda wano. Wabula kitwaga mu recording ebyabayogera. Nze sigenda ku recording kintu kyonna kigenda kundetera tagali. Ogenda kuyingira wansi wali mu kabini. Seyi yagamba nze gwogenda oteeka mu kabini. Lwaki totaddeyo no mu kabini? Nze ndese serubwato oli ajje n'emmundu. Seyi akaabye. Sirise kimwakyo. Sirise kimwa basikinja kwese collaborate. Thank you. Wama webale. No, bring no gun. Nze size na mundu. We'll be fine. Ye kyayagala bekweke basobole okulikodinga ebinaba biyogerwa. Go do your job. Kale mundu ndese yakinga sigera gikozesa. Oli yekyanga. No more KB. Nze mwali ngambye ne musekula ate tagaya kuddamu tumanyiro oyo si papa. Ng'asooka aswama ataddeko nno ye buli kasira abeera n'akayaga kamu abanga akuta ogwataaba. Buli omu ye kale mwana nze bankweka wansi agenda wansi katekyararaze nze bankweka seyina akaaba tayagala genda wansi yo tayagala mukweka wansi. Bwe bituuse kati ngenda kusaba leka gwogenda okwogera nze ngenda ku easinga into it. Sigenda kubako kye wabula ngenda kubeerawo kwegamba kusakanyamu kitegeera. Nze mmanyi engeri y'okubeera professional tolina kunnyonnyola ngeri yakubeera mu professional. Bamutumiza omuyaye ng'akwateko bajja. Gentlemen doing? Anti mugamba kiba gentleman bana yenga tusanyusa okubalaba mwe bali kujja mu restaurant yaffe. How are you guys? Gye bali. Wow. The weather is so nice. Embeera y'obudde nnyungi olwaleero. Wano basooka ne beebuuza embeera y'obudde ekwataganirawo ku ki ekituleese. Coming from the south, Doppler radar says something different. But have you guys seen that thing with Donald Trump on the CNN? Leka abadde abagamba mwalaba ensonga ziri eza kiki ekigenda maaso wano. Nothing wrong with that. Wama tewali kikyamu kyalina. You just probably got that chicken a little too much. Genda osooke ye by the way genda osooke fumbira baklayant soko bafumbire ku nkoko. That's my professional. Of course kangene nfumbe kale nkoko. Before you do that, phones. Before nga tona bagenda fumba nkoko musoke mutuwa amasimu gammwe. Masimu nsonga nkulu mugaleete. Nibaga waayo. Kikyate genda twaka tofaliko gashi agenda. Make sure everything's secure. Kakasi nti buli kimu kyonna kiri secure agenda weekebejja olabe. Why? Apologize on behalf of my brother. Ngenda sooka neetonde ku lwa kabulazi omanyi bintu bye oli bwe yayitawo seyina amulikodingi gwe nkulikodinza katofaali madafaka. Called, says you want to discuss business. Here we is. Wagambye twabadde awo ne tubeesamu ne tugamba twetaaga okukola naawe tetuyinza kusuulirira twetaaga okukola bizinensi naawe. Although I think you may have forgotten a phone. Naye mulabika mulina kye mwerabidde mu n'abagambye nabagambye bizinesi etugambye tugenda kukola naye ate nze nziddukanya. Soka ne meeting nze nzitegeka jangu otuule wano sigenda tuula eyo. Sibaba sebo simanya mama nyo kwekubyamu ku mizimu. Yakwate kubo nayitawo n'atuula waali. Like you have had your own relationship and your own, you know, you did. Yagamba nga bwe wagambye oyagala kwegamba tubenga ekintu kikwasaganya ffenna. It's time for us to get to know each other. Kati kasiya tubenga tumanyigana. So now you can just go. Kati essaawa zino ogenda kumbuulira bye neetaaga okumanya. Nganza afumba weetaaga nteekemu enjaga yenkana ki era enjaga gy'oyagala nteekemu oyagala bika ki.
Ira tuwaga tumanyi ogijjawa yani agikuwa bagikuwa mu kilo ki oyagala tutunde kilo zenkana mmeka sente mmeka zoyagala mu njaga njagala mmanyi okwega buli kimu kyonna ky'omanyi nsobole okubanga tuli ku same page oshegera bwetyo bwenkyagala ensonga eri bweti nze sisobola kera kumakya gamba kyefu afumba kwegamba kyalina okozesa mu kufumba ebyo kati gwalina obikola so sinze ekyo tukiveeko tetukyogerako nale lwaki tetukyogerako kati nganze omufumbi neetaaga mmanyi enjaga kikaki waliwo eyekamokya waliwo eyabukisoja waliwo eyakwegamba neetaaga mmanyi yani gyoleeta gwe sooka ompe ku nkoko mwana togiyisaawo buyisa leeta n'asooka amukwata oli musira tondikodingira ki Okay, because it's helping your mom, I'll tell you this. Yagamba ti bwekiba kiyamba maama then ngenda kugamba kino enkoko yiyo njiresi yonanga bweteekeddwa okubeera. Thank you so much. Weebale nnyo So now that we partners, kati okusinziira tuli bapatana get all the details. twagala otuwe detail twagala otunya nti bye tubaddeko kakana obadde kigwe Make you both very rich men. ngenda bafuula abagaga muwulira Your chicken and a bunch of mugenda kuddira enjaga yange mugiteeke mu nkoko ya mootyo we tumwagala wajjidde ddala koona wanaayogedde ziba tezibusa ne bawulira ebikoona abagambye ngenda bawa enjaga yange mugiteeke mu nkoko yammwe mutunde ziba teziri busa nawe waliwo ebikoonye wayi sooka olabaani yeekwese wansi eyo ko nteri yeekwese agenda ogira seya bamuwadde enkoko emukubidde eyo gudde mu bintu agoinga live daba nono Facebook live esaawa zino olaba tulina omuyaayi lasita gwe twagala okwata lasita ono yeefula nnyo wakabi kati ekiriwo nze neekwese mu toilet bali mbaleeseri bayinza okuba babakutte ate maama we baba banzise tokkiriza omuntu eno twala ebintu noyo musega atta twala ebintu byange simanyi bajja baleka bamukutte seyi bamukutte tebakwata lodi yeekebejja nakyaba agenda kangende nsooka empitireko ewa Blazing Jays ndabe ekiriyo ku restaurant ono bamusanga akoleza ikabanga kyekiganyireta mwana rasta nawe ekintu kino kikuba bulala rasta kali gwe kikyo badolooza kyogenda okukozesa karecording kano kali mwali mwagambira akapolisi egyenkwate ziba tezibusa kumbe nakyalaze ofisa polisi ye tumbako kyemukola wama we barofisa kumbe nonaje ate Powers kikyokola kumbe kyabikona aliko side ya sipapa abagenda okuba nakyala ono yasekulirawo ekigwagwa baline bagwa wansi wewe tukata ku mundu lasita tokata ku mundu uli ayitamu atawanyika ebasoka tokwata ku mundu lasita akute mundu gwe kwata lasita kampe walayi lasita kampe muntu nobeera wansi enkoko yakubye ono olya mbuzi ogenda kanya obogera wansi sokovweeyo owuli ebyasi nagamba sinema enyuma naye ngolooza nkulimba mwana bolubaliwe lasita yagwa ekiko lasita abadde ki aya nakyala bamwokyeza nakyala bamukubye ekyasi ku mukono wama oli bulungi tewali agenda fulumano syana enkubuulira byasi byavuga lasita mwana neetagamu magazini eyo emundu si ya magazini nawe yo ruva teyetaaga magazini kati nze nani tegede bagambye kola mu mundu mwana ndowooza ke kasira nkutotolere kimanyi oli sya nkwagala nange bwe nti lasita mwe
ndowooza musobodde osiikanamu ne munyumyamuko batabani kikyotegeeza mwembi mugenda kuba mufa mu kaseera ke kamu. aba agenda osekula si papa yamwokyerawo. Yesu Kristo musajja tamanyi kusirikona ayasama nnyo naye nsobola okufuna abasirikale omulala nkolera abasirikale bangi. Kyewunyisa okubanga bambi bano ba brave officers babakutte ate mwe ne mubasekula oshegera ne mubata owaye kumbe poliisi ejje bakulina gwe madafaka. Poliisi yajja nemukwata teeka emikono emabega w'omutwe. Ki ekigenda maaso bulaza? This is a whole motherfucking pickle. We got caught motherfuckers putting the weed in the chicken, serving it to the damn customers, bitch. My baby hot business about to go in the hot flame. Ono yagamba kyewunyisa okubanga abagwagwa babali batunde enkoko nga bataddemu akayaga. Omwana wange yagenda kulya nkoko naye nga alinga oba kiki. Daba nono gwe si papa sebo. Gwe si papa tokuba. Daba nono akoleza enjaga maaso ga poliisi ye talina kutya. Hey, so Sonny. Sonny. Sorry about your restaurant. Anti muna yonosonyiwa ku bya restaurant yokono ize. Sometimes we all need a fresh start. Ebiseera bisinga ffena tuba twetandika empantandiko empya. Oshegera. Bw'omaze omusiba omukono ogwo njagala nsooka enguto geeto gakijjemu enjawulo mutwala kawolongo gye essaawa eno yennyini. Lasita gwe lasita biki byoyogera? Kiki kyobadde oyogera musimanyi omutwala kawolongo gyo kawolongo gyo waawa gyogenda omutwala. Lasita nkubulire lasita tomanyiira. Lasita tugende tosikambulo. Lasita tambula tugende. Lasita tambula. Lord Mayor seya wange mwe mbabulira mwe bagenda bakwata ngenda fuluma. Ekyennaku ekiriwo tetumwinaako bukakafu. Sokoleka ennyina bye nalikodi nze. Olengera agenda okuzza amaaso ssebo kino kyalikodi nze mu busiru bwakyo kirolesa ekikongo kyalikodi nze. Leeta vidiyo eno leeta. Genda okuzza amaaso okuwuliriza. Yeah, it's great. You have a future in filmmaking. Mu butuufu goyina future mu filmmaking. Investigating Mr. Akatambi wakakute. Tubadde tumunoonyerezaako kumala ebbanga naye nga tetulina bukakafu naye kati kino kyokoze kitukolera. Yes, waliwo obuzibu bumu. Mu kavidiyo kiraga nti ekituufu kirina mwe mubadde mudiiringa mu bintu bya drug. Oshegera mubadde muteeka n'enjaga mu nkoko. Nedda bulaza nedda. Mukakane esimu bwe twetaaga osiba. Amawulire gafulumye edda. Jaswa kubanga kyo tekigenda genda bugenzi bw'ekityo. District Attorney yeetaaga listi omuntu gw'asobola okugezaako okwasaganyizaako. Gwe basobola otwalirako. Ono yakkiriza batwale ye. Leka naawe tebatwala gwe, leka batwale nze gwe braza ate batwale gwe. Leka batwale nze. Nedda naye ate sandyagadde batwale gwe. Labayo. Given the circumstances, okusya ku mbeera you are going to have to do some time, but we bituuse bagenda kusibayo sometime. Tebagenda bubasiba kinene kiri bagenda musibamu katini then bamale bamute. Kale naye mwebale oyo mugwago bulijjo twagala mukwata ije kaino bayino muvuga bamutwale ku poliisi asibwe yajja Bloody finally in this bitch. Yagamba finally ngenda munda. Naye nkusaba emmotoka yange tojonoona. Motoka ngenda gikuuma. N'ekira CD zange tebazibba. Tekyali awuliriza CD naye motoka batekamu flash. One last one. Kano ke kasembayo ndowooza. Happened to me in there. Ate singa abawo ekintukako munda eyo kwata waneeno. Man, you got 90 days of rehab. Bagenda kuteeka mu rehab ya nnaku 9. Kati bamusiba mu kkomera bamutwala mu rehabilitation center for 90 days. Myezi 3. I'm gonna do this just this one time. Kano genda kanywako gumu gwokka sigenda kesibako nnyo kiri awo. Akantu nga kanyirira kano bannange. Hey man, I really do appreciate you doing this. Nsiimye nnyo okubanga kino genda kinkolera anti Easy Rasta. Obimanyi nawe Rasta. Aya. I'm gonna be strong up in Go there. get yourself together. Genda osoke wetereze anti Easy ngenda fuluma nga nnyinamu. 89 days, bro. Ngenda kubeera kabijja. Love you.
naku 9 yakwate kubona yetoloola gova kayaga akayaga kano ebise ebisinga bagamba sikatabu. It is a medicinal drug, it is a medicinal herb. Nikisiizira waliwo abayinza okagwamu ne kabafukira ezike naye mu nsi ezimu bagenda bakakkiriza kati South Africa bagikkiriza eno. It may not be Michelin rated, but it's ours. And I can't say enough about that recreation out here. Yakwate kubona jeruda. Kali bakwate kubo sebo restaurant ne bagijeri je bali bagendo basumuya ne bagireeta eno. Kati eno je bagirese teri abamanyi. Nese obatunda enkoko erimu akayaga. Kino kuza amaaso mama ogamba ki? Baba, this is booming again. Mwana business situse natera kati ya kabina tera. Blazing days, baby. And I got a surprise for you. Nakutegekeddeyo ne kano. Ka surprise. Zibade ziri mu segali nejja. This you, baby? Eno yani kono iyo bamugulidde gaali. Wa. Sente bayine tokece bayine eriwera. Yagamba nfudde nze. Nabagambye kasema kaitibwa The Trap. Vije Junior nga bulijjo. Ate nga bwe nabagambye Qsban Grill esikanibwawo ku Kigende Nsambya. Yemuyitirayo inaku ku Saturday. Ebira variety tuberawo nga tugenda maaso n'okwasaganya omuziki ne ka drink kabeera massive muyitirayo. Mpozi n'ekirala olwokusatu ebira comedy ku side ya Autospa. Ate nga ku Sunday ebira bonfire kibeera massive. Autospa is the only place. Autospa emunyonyo emuyitirayo kibeera massive. Tubeera ne badijja ab'enjawulo. Mpozi ng'ogasseko ne ba MC bafu abakabi. MC is the business. Nicola Smith microphone general Buterefu kura Ike Music za Plaza duka namba F14 kumene Tresau Bugase kone Shafi for Service Center nagama Ivan Kala Sports Center at the same time nagama ne Tender Bridozi ibade bakakutoshako anara bakada mngena kusabo shikale ngotudde Buterefu ne kabaka nasimiro kaga Tripayo versus Agency abashikane bwe rukulina ngando opposite wa first stage banayo mugendeyo ebyaka bibyo naje biri mweraba.